mukwano gwange yali muntu nnyo amasanyu abeera genda mu jimu akutte kuba agenze ku makilabu kati ngolusanza n'okunkubira essimu jangu tugende tugende nemugamba sina kagenda saagala kugamba ng'oli gentleman sinza genda mu ebyo naye olw'okubeera nti manyi abawala baagala nnyo okulaba omusajja nti wakiwago muwaguufu yali asitulawo ku byuma asitula ebyuma asibye enviiri kati balowooza nti mukwano gwe yali asibye enviiri kati nalo akapapula ako kaali kalagirira meeting wezigenda kukolaki meeting zaani ku Mwembe eza mukwano gwange kati mukwano gwono nzijukira wangambye nti mwategeka embaga zammwe nga zigenda kubeera bbiri bwe yafuna omukazi kitegeeza teyakugamba nze teyaŋŋambako kati mukwano gwo kwolwo omulundi omabegako wamusanga ng'ali ne mukazi we waddayo kko n'omubuuza namubuuzaako ko olumuntu atugenze ku mulimu naŋŋamba ayo mukwano gwo mukyala wo ayina omuwala gwampangira kati nze nemmanya nti ndowooza bwe bityo bikola ki sakitwala nga nsonga kyalaka ayina omuwala gwakola ki gwampangira basomanga naye kati ate bwe nziza akatambi kali ke nabasangako supermarket nenza n'akapapula kano ke nasanga nekintwala buki nendaba nga speed naŋŋamba sikamanyiddeeko naddala nemubuuza munyi batusamba babiri ate ongamba nga tomanyi kaki kapapula nasirika ng'omuntu omukulu nebe navaawo awo nenkubira mukwano gwange simu mukwano gwange n'atuuka okubeera nga nebe nkuba esimu takyazikwata awo kaba kaweddemu ne ku mulimu n'amala ebbanga nga takyajja niga bemukubye amasimu ebbuloka zifa kasitoma baagala bintu simu takyazikwata naye nga tejjukira nti omuvubuka oyo nali musinga sente nali nemusinga kubanga era n'okumujja mu kyalo yasanga projekiti njikola akakapapula kewasanga musenge ng'oyo omukazi alina ak'embaga kaaliko mannya ga mukazi wo oba kaaliko mannya kaaliko mannya ga mukyala wange ne mukwano gwange mwekyo ekiro n'osanga akapapula kaliko amanya ga mukazi wo ne mukwano gwo notabako kyokola omanye ebiseera ebisinga obusungu bw'osalirawo mu busungu oyinza okutta omuntu kituufu era kyoba olaba nti abasajja batta abakazi oba abakazi batta abasajja kituufu y'ensonga y'okusalirawo mu buki mu busungu neganiranga olusi mabaala kati ate n'okuba nti yali ono kyenkana nzira ali mukama we kasente kakendeera sente zake sikende aba zaggwerawo ddala kuba n'ennyumba gye yali ategeezezzaako okuba nti azimba yakomaawo bwekomaawo jukira bapangisa maada yatomera sente ne zikyankalana ku mulimu takyakola ne bagezaako okujja okuneetondera kubanga ne famire ye waba omulenzi bajjako ko ku mulimu okubeera nti addemu atandika okuba ng'akola ki ng'akola era kyeneerabidde nti twali tulina shares mu kampani twatugeeza nti tukikola ki emuzaawula tujawuzaamu ate ebintu ebisinga ebingi yali amaze okubitundatunda twagenda okubalirira ng'era sente ezisigadde ntono ate jjuki yali azisukoddemu kugenda mu mbaga neebeerawo olw'okulwanagananga ku nennyo kuba mazima gali nti nafunamuko omutima ogw'ekizadde kuba lunaku lwe bankubira essimu nti omuwala afudde bankubira essimu kuba nakoma okumulabako ng'alina olubuto nga lukulu naye bagenda okuddamu okunkubira essimu nti omuwala akoze eki afudde omuwala afudde bagamba omuwala yafaaki omuwala omulenzi yamukuba n'amukosa yamukuba mu ndira muno yamukuba tteke mu ndira n'ayisibwa bubi omuwala n'afa bannange nga kibi ekyataasa omwana yalama n'omulenzi omuwala yafa kati omulenzi wagenda okuziika tunyumize okuziika mugasisimbagana ne mukwano gwo was it the first time nagenda wamwasooka okusisinkana ne mukwano gwo okote mulundi ogwaddamu okusinkana ne mukwano gwo okuziika omukazi twagenda kuba sister we yali mukwano gwange sister w'omuwala yali mukwano gwange kuba yankubira essimu kati ono mukwano gwo okuva lwe yali yawasa omukazi oyo mwali temuddangamu musisinkana mwasisinkana mu kuziika mukazi sooka onfunite emboozi awo akwate kuba neŋŋenda okuziika kuba omuwala ali mukwano gwange
ate nga ne family ye bali bamanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba wiiki eno abasajja bannetanidde nnyo okuva ebalaba emboozi ya mwami munnaabwe oli yaleeta mukwano gwe okuva mu kyalo okubeera nga batunyumizaako ku mboozi. Mubale kutula mubale kusubscribinga nze Hadija Kigozi bajjukiza nti ffe Abasozo Property Consultants tutunda ettaka ku mitwalo 15 gy'okozesa okusiba ku ttaka lyo. Tuli kuterekera installment buying is very good. Kubanga towulira bulumi bwa kusasula kintu jangu ogula ettaka mu installment osasulako emitwalo 15 n'ojjanga omalayo mpola mpola n'ofuna ettaka lyo mu mannyago era bw'omalayo tuba tetukyakubanja. Tutunda property tugula property tweyunire tusangibwawo Kamuli Road Ekireka oba ogenda tukubira ku namba zaffe ez'essimu gwe kuba bukubi ogambe nti Sozo Property Consultants hello tujja kubeera tukutuuzaako services zaffe ez'enjawulo. Ngenda bajjukiza nti aba London Quality UG batunda bintu bya masannyalaze, ayagala paasi, ayagala ebyuma ebyoze engoye, ayagala zikuka zino eza gaasi nga tezikozesa n'amasannyalaze. Balina ebintu birungi nnyo eby'omulembe. Bano bayingira ennyumba empya ng'ogamba nti nze ennyumba giyingira na bintu bipya. London Quality UG yedduuka eryesigika eririna ebintu ebirungi ate nga bakuwa ne waranti. Natunulira fridge nga waranti ya myaka 10. Okitegeera kitegeeza nti myaka egyo 10 fridge bwefa osobola okugizaayo ne babeera nga bakuddiza either sente zoba ne bakuwamu empya. Basange Kamukamu Plaza awo shop number eri ku level 1 ojja kubeera obafuna. Olunaku olwaleero ndina omwami ono nsanyuse nnyo okumulaba. Nsanyuse okulaba. Nga tulina bulungi maanyi nga bwe wankubidde. Sirina maanyi anti kulaba omuntu ng'ali mu mbeera bwe tomanya aba alina ebimuluma. Mazima. Aba alina ebimuluma. Okay, buza kuba tulabako HK Media. Bannange abatulaba nsanyuse nnyo balaba n'okusinkana omukyalo ono. Omulundi gwe wansinkana wali otaddeko enkofiira lwenkuwa program tujja kusinkana ku olwaleero. Amannya nze Paulo kankozesa Paulo yekka. Ogenda kutubulira lya Paulo yekka. Eddala kale sijja ddibabuulira naye njagadde ba HK Media balitegeere nga ndibuuza kuva gwe gy'oli. Awo olwatuuka. Olwatuuka omwana muwala ng'afuna omwana muwala era nga bamanyi nti musobola okutambulako n'okwana omuwala naye nali mmanyi nti ngenda kufuna essanyu okusinziira nga bwe nali ndudde nga sirina mukazi. Lwaki wali oludde nga tolina mukazi? Nali ndudde nga nkyanoonya ssente. Abasajja abanoonya ssente tebatera kwagala kuwasa. Nali nkyanoonya ssente ne Mungu n'amumpa omukyala nga mmanyi nti nja kufuna emirembe kumba ate nasanga bizibu. Mwala bwe namufuna ne muteeka ewaka kuba amazima gali nti engoye zalina zitolanga waddobi okuzooza naye nga kenfunye omukyala ajja kukola ki? Ajja kunnyambako naye saakifuna. Ono yali girlfriend? Yali girlfriend. Okay. Naye nga bwengezaako okumugamba nti njoliza ku ngoye ng'akugamba kati zinaayoza ati engoye zange nga enjala zifaana bwe ziti naye nafundikira engoye zitwala waddobi nga n'okuwaata kwenyi tasobola kuwaata wabula ng'ate nyina kuwaata ssente mugule emmere tugule emmere nga tasobola kufumbayo nga bw'onogamba nti weekend marriages ozize ku Sunday ofumbire ku mwami kamere nga tasobolyako ddala atasobola ngemmere mugigula Cafe Javas tugifuna n'agamba nkubira KFC Lamalusaniya naye nga emitwalo 5 10 lunaku lumu nga tewali nkulaakulana nga bwe mugendako ku pate mugenzeko n'emikwano gyammwe olaba nti mikwano gyammwe gyo ginyumya ku life ey'omu maaso naye ng'ate ye omulaba nti ate weekend ejja tugendeko ku beach endala naye nafundikira sina kyenfunye omuwala eri muwala mulungi
nga mutufu buli kisanyizo kyonna kyonna akikola akirina naye omuwala ng'ateekako enjala ogamba jiiko mutufu ng'ogamba wali tofunanga ku bawala banjala nali mulembe nali mbalaba ku TV oluusi obalaba mugezeko autunga obalaba naye nga simufunangako wange naye nafundikira mpunya bya byanswa yali akola biki omuwala kuba enjala zokka tezikulemesa mukazi yali kituufu yali enjala ezali tebateesobola okunemesa mukazi naye nga n'empisa zennyini talina yali talina mpisa ayinza okukubogolera mu bantu akuvumira mu bantu n'omugamba ng'ololera ku ssaati tosobola gyegololera yali afaanana atya mu bulungi bwe oba mu bulungi bwe mu kikula kye yali mukyala munene bulungi ng'alina akabina ke ipusi ng'azirina ate nga mutuufu kyekirooto kyange nali nkola ki kyewali onoonya ofune abaana abalungi obulungi siddya naye nafundikira sikifunye mala yambonyaabonya naye ekyasinga okunkwasa ennaku twali tugenzeko olumu ku pati ne mukwano gwange naye ngenda okudda nga n'enamba y'essimu agirina ate ya mukwano gwange saakitwala nnyo nga nsonga olw'ensonga nti yali mukwano gwange ningamba osanga bakola ki bewaŋŋanidde amasimu mu mbeera bwetyo naye nga kyankwasa ennaku mu kusinziira kinali njagala twafunamuko okuyomba mukaawo naye nafundikira olw'okuba nti nanyina alavu nnyo gyali nali mwagala ne tuddamu tukkaanya tusigala nga tutambuza kati wamubuuza nti enamba ya mukwano gwagifunye atya nagimubuuza eno pate mwali mugigenzeeko wa yali ki birthday baali babayisemu yali birthday atugenzeeyo ffenna mukwano gwaffe atuyise oyo mukwano gwo yali mukwano gwo nga gwe mulundi ogusoose okusinkana mukazi wo oba yali already amumanyi mukyala yasooka mukwano gwa yajjangako newaka ng'amumanyi kati bwansindikira kaadi etuyita ffenna naye nga jangu tukole ki tugende ffenna naye olw'okubeera nti yali mukyala wange yali girlfriend wange nga mwagala kubanga n'ebbanga linamulabirako okulaba nga tubeera ffenna n'ennyingiza yagezaako okuba nga ekola ki nga yeeyongerako kubanga nze nali nga mpambana nkuba amataffaali biki ne bizinesi ekoze eki egaziye kitegeeza mami yajja n'omukisa yajja n'omukisa oba just kyali kiseera buseera nga kituusi tekyali kiseera bino abantu bye boogera nti omukazi alina omukisa bituufu ekinzika okuba ekituufu kubanga sente nazikola ki nazikwata naye nalemerera olw'embeera ze yali akola ki ze yali alina Aisha ng'omuwala akuvumira mu bantu ngali rude ng'akuvumira mu bantu akucunga akola bino akola biki akusooza nga bwe muddayo ewaka ng'okola otya era nga bwe nzirayo ewaka nengezaako kubanga kugamba nti acomplaininga nga we yakomye watandikira obanga gwe bwetonda ate nga nze nfukamira ne neetonda ate yandibadde ate yeetonda okubeera nti yakoze eki yakoze ensobi nkubamu awo akafaananyi mbitegeera kati abawala we batyo mbamanyi sente zo nali nzifuna zayongera nezeeyongera naye nga kyenali nduubirira ekyessanyu lyange nokuba nti nyina omukyala ewaka kyagaana kubanga era nze abakyala ebiseera ebisinga batera nnyo okugamba nti abasajja balekawo abakyala naye ebiseera ebisinga abasajja bajja balekawo abakyala olw'embeera abakazi gye bakola ki gye babayisaamu munaye abasajja batandise okunkubira essimu abasajja batulugunyizibwa twalina kojja kitonsa ng'abyogerako ng'agamba nti abasajja batulugunyizibwa nze nga ndabira ddala omusajja bakutulugunya bati Adija abasajja batulugunyizibwa ewaka kubanga tosobola kuŋŋamba nti ofunye omukazi ow'ekirooto kyo kyoyagala aye n'atuuka ekiseera yandibadde afukaamirira gwe ate nga gwe omufukaamirira tokiraba nti kibadde omukazi yakusobya nga gwe neweetonda nga te gwe weetonda olw'okubeera nti omwagala naye omukazi yali akola biki ebintu kuba gwe wali oteekamu ssente omuntu nga oteekamu ssente banaye omukazi bw'olaba akudisrespecti ng'ogwo bamugoobe anti ebiseera ebisinga osobola ogamba nti kangobe naye onoogoba pakati
era so gamatika kangobo naye ezo zibeera red flag mu relationship etandika kankubuulire kati omuntu ofuna wa myaka kati waku disrespecting the myezi 2 olwo emyaka egiddako waliwo kyoba olina okwerekereza mullo naye wenasingira ddala okulaba nga mujjamu obwesige wetwakwate kubo ntugenda ku birthday ya mukwano gwange bwe nakomawo mba ngenze mu kinaabiro okunaaba nkomawo bwogerezeganya kuki ku ssimu ne mukwano gwange ate bwe yandaba essimu n'agiteeka wansi wa piro nembuuza kivudde kuki kuba singa kyali tekiina nsonga yonna yalisigadde ayogera nkufuna naye essimu yagiteeka wansi wa piro tusigala nga tukola bye twalina okukola nampa kyalina ennyo naye enkeera nage nkola nga kala ekola ki ekyuse kala yaani y'omukyala oba ya girlfriend wange ng'ekyuse mwalinga mubeeranga mwena ebiseera byonna waliwo yanzi ejja nga n'amala wiiki nga nnamba nga waali ng'ajja n'agenda ng'amala wiiki nga nnamba nga waali n'amala n'akola ki n'agenda ne Aisha nali njagala nnyo omukyalo Hadija banaye mpita Aisha wa KBS Hadija omwana nali mwagala naye bwe yakweka essimu Hadija nali njagala omuwala nga nange bye neeyagala kuba nakolanga buli ekyetaagisa kyonna okulabanga omuwala akugira tunulako mu kamera nakolanga ekisoboka kyonna okulaba nga omuwala tubeera nga tuli ffenna nga buli mbutuufu kyaŋŋamba kuba nafubangako nnyo okulaba nga mugamba fumba n'agaana naye nga ntumya ebyokulya kafe n'enjitunya kafe javaazi tujja ntulya kuba olw'okuba nali mwagala nga buli kimu kyenjagala nkikola kuba sente nali nzikola ki nali nzifuna waliwo twanyumyako ne mukwano gwange naŋŋamba naye olabika omuwala oyo alina omukisa okusinziira nga bwe tubadde gwe ne mukwano gwo mwali mukola mu bizinesi twatukola mu bizinesi emu twatasookera mu Kalombe kaali katono baali bakatupangisa saidi zeeyo Seguku naye olw'okubeera nti abagagga baali bazze nga bangi netukyuse ntujja ku Oyima Road netufuna saidi z'Ennansana wakiso biki tufuna ebifo byaffe netutundanga amatafaali gaffe netufuna sente emukwano gwange naye olw'okubeera nti nafunamuko okusoomozebwa ku mukyalo ono sente zagendanga zikendeera kubanga Aisha okubeera nga okwata sente olunaku ng'osipendinga emitwalo egiwera 2 sente zibeera nki nga olwo emitwalo egyo 2 mugisispendinga kuki ebyokulya ku njala biki njala ate n'enjala si mitwalo 10 leka naawe yakusabanga 3 2 enviiri okola enviiri genda kola ku njala kola biki ate nga n'ekyeggulo mbino kikola ki nga gwe togamba nti kamutwale mu saaluuni ntulaawo bamukoleko nsasule ate kati engeri gyembeera nga ngenze kuyiriba mu byaffe ebyamatafaali bya ssente ate n'omusajja banaye waaba ayagala omukazi oyagala mukyalawo naye ng'omuwala nali mwagala okusinziira nga bwe kyakola ki nga bwe kyalinga naye omuwala kasita yatuuka ekiseera nga akwatagana ne mukwano gwange yagenda akyusa kala mukukyusa kala natukako n'okwagala okuyitako mukwano gwange mubuuze wakati wange naki naye nendaba nga tugenda kukyankalanira ddala kubanga mukwano gwange oyo kuba ali mukwano gwange nga ne bizinensi tulinga nga abagiina wakati ffenna kwegamba wali toyagala kukikkiriza nti mukwano gwo asobola okwagala mukyala nti ali ne mukazi wo wali toyagala kukikkiriza nga ne bwe bakugamba toyagala kikuvugire mu matu nga kizibu kati bizinensi okuba twali tutambuza ffenna kasa twava ku mukolo nindaba essimu eyo ate agikwese wansi wa piro nensigalamu okusigala nga nkola ki ng'onoonyereza ninagenda okukinoonyeza nga kituufu amukola ki beeyagala twasinkanako mu kifo namusigala mu kifo ekimu nemusinkana ne banneekanga nze nasigala nkola byange nasigala nkola byange ningo ebyo nalingula mu supermarket nekola ki omuwala yajja agoberera
okujogula ebintu awo wajja n'obasinkana mu kifo ekyo nze nabasinkanawo kati omuwala ye yakulaba oba omuwala yandaba n'omwami ne mukwano gwange nandaba bajja gy'oli tebajja wabula nabatuna bendi muka mavuli mu baali nimbayitako nenga nengula entu nali nguze gwe muli wali olowooza ki ekiseera ekyo amazima gali nti engeri gye baali nti oli sibulaza we oba kojjaawe era ekirowoozo kyandowoolesa ningamba nti alabika bakola ki n'otayomba n'otajja kubalaba saayomba olw'ensonga nti omuganda alina olugero lwagamba nti asirise takola ki teyejjusa natambula neŋŋenda ate ekyankwasa ennaku omuwala ate yakola ki yamala najja oluvannyuma nga baisewoko akabanga nemubuuza teyakunyinyonyola nako ku ssimu kubaako kyakugamba nti oba kino bakiri kuba teyanyinyonyolako yadde wabula ate okujjako olw'okubeera nti yali yayingiramu memole eri egamba nti nze mwetondera yali alowooza ku luno era ogenda kukola kyekimu kuba bwe yajja mubuuzizaako ekubadde okola kine gundi yansooza busooza n'ayingira kisenge era abasajja bannange kiyinza obbagamba nti muleme kutunuulira abawala nti abawala balungi n'ogamba nti omuwala ono gwe nnina okukola ki mweru gwe nnina okubeera naye ebizibu ebibaliko biki biyitirivu wakati okusinziira omuwala oli bwe yali afaanana n'enjaga gye nali mwagalamu yali asobola okutereera ku kitwali tukola n'atebenkera kuba akasente kaaliwo kuba sente zaaliwo nga buli kimu ekiri nga sente weziri buli kyetaaga akikola ki akifuna naye ekibi kiyankolamu ekibi kyokka kyokka kwe kunsasula tokwagala muki muganda mukwano gwange kati lumu mba ndi ewaka kati ogwo katugambe gwe gwokubiri n'obasinkana omuwala yamala nnaku mmeka nga tannaba kujja wakaawo okujja nabasigala wali kugundi yakomawo kwolwo ekiro yakomawo zasawano zange olwo n'akugamba ki bwe yakomawo nengezaako okubanga amunenyako yayomba kyogamba sobola kuyako na mikwano gyange nenyumyako najjo ate mukwano gwe gwe yalabira ku gwe nemugamba ate mukwano gwange gwe nakulaga nti ono mukwano gwange ate twava ne ku by'omukwano tulinga baluganda kuba tukoze ffenna okumala emyaka nga 10 bizinesi zonna tuzikoze nani naye kitegeeza twagenda okuva ewaffe nga tulina ekirooto kyaffe kituza okukola ki okukola e Kampala azimba nange nkola ki nange nzimba era nga kuba twali ba mukwano nnyo nga tukoze ne pulogulaamu tugenda kuwasa embaga yaffe naye nga tugikola omulundi gutya omulundi gumu olwokubeera nti mukwano gwange kati oyo mukwano gwe yali alina mukazi we ng'omumanyi yete nafuna mukazi yete nakufuna mukazi kwa nafuna twali tuteeseza nti bwe nfuna omukyala naye afune embaga ebeera etya ebeeremu kale kyekirooto kyaffe kyetwalikorazi kyetwali tulina naye twafundikira ekirooto akikoze eki akyonoonye ekirooto mukwano gwe yali afaanana atya kuba neebuuza like yali naye ayinamu ku ssente ng'amuwa ssente kuba ssente zitera okutengula abawala mukwano gwange yali ssente aziina kubanga ssente kyenkana nti bwe tuba tufunye emitwalo 5 tugigabanira waki wakati ssente yali aziina nga nange nkola ki nga nange nina naye nga bamanyi nti ebyabakyala amulimbalimba kiki n'amulimba kiki mukwano gwange ye yali muntu nnyo w'amasanyu abeera agenda mu jiimu akutte kuba agenzeko makilabu kati ng'olusanyiza n'okunkubira essimu jangu tugende tugende nemugamba sina kagenda saagala ng'oli gentleman sinza genda mu ebyo naye olw'okubeera nti manyi abawala baagala nnyo okulaba omusajja nti wakiwago muwagufu yali asitulawo ku byuma asitula ebyuma asibye enviiri kati balowooza nti mukwano gwe yali asibye enviiri ku nviiri kati n'alowooza nti gyalaze twali tukwatagana okusiba enviiri si kibi naye muli bantu babiri babali opposite totally so omuntu asobola okuba asiba enviiri naye ng'ategera kubanga yasiba enviiri okumala emyaka nga 10 naye nga tukola emirimu gyaffe buki bulungi ti omuwala ndoza olwalaba ekiwago n'agamba nti ono gwe nfunye kiki gwe ngenda naye kati ekyasinga okunkwasa ennaku kwe kusanga ewaka akapapula nga akapapula ako ka meetingi ey'embaga ninze nga sikola simanyi nti oba mukyala wange ate oba girlfriend wange nti
gwagenda okola ki nainako emboozi last few weeks ago omuwala era naye era nga alina emboozi yemu neeyoona ng'omuwala nti mukwano gwe naye yali agenda kufumbirwa bbaawo akakapapula kaali kaani akapapula ako kaali kalagirira meeting wezigenda kola ki meeting zaani ku mwembi eza mukwano gwange kati mukwano gwono nzijukira wangambye nti mwategeka embaga zammwe nga zigenda kubeera bbiri bwe yafuna omukazi kitegeeza teyakugamba nze teyaŋŋambako kati mukwano gwo kwolwo omulundi omabegako wamusanga nga ali ne mukazi we waddayokko n'omubuuza namubuuzaako ko olumu tatugenze ku mulimu naŋŋamba ayo mukwano gwo mukyala wo ayina omuwala gwampangira kati nze nemmanya nti ndowooza bwe bityo bikola ki sakitwala nga nsonga kyalaka alina omuwala gwakola ki gwampangira basomanga naye kati ate bwe nziza akatambi kali kenabasangako supermarket nenza n'akapapula kano ke nasanga nekintwala buki nendaba nga kintu speed okimanyi nti akapapula ke nasanga mu nyumba nakasoma nenkabuza omuwala mwana naŋŋamba nze simanyi yakalese mu nyumba nemugamba mu nyumba tusula babiri naŋŋamba sikamanyiddeeko naddala nemubuuza mu nyumba tusula babiri ate oŋŋamba otya nga tomanyi kaki kapapula nasirika ng'omuntu omukulu ne bwe navaawo awo nenkubira mukwano gwange simu mukwano gwange n'atuuka okubeera nga ne bwe nkuba simu takyazikola ki takyazikwata awo kaba kaweddemu ne ku mulimu n'amala ebbanga nga takyajja ninga bwe mukubye amasimu ebbuloka zifa kasitoma baagala bintu simu takyazikwata naye nga tejjukira nti omuvubuka oyo nali musinga sente nali nemusinga kubanga era n'okumujja mu kyalo yasanga projekiti njikola era nga nkola bizinensi yange bulungi ndi okujjako nti buyeye twakwatagana okuba twali basajja n'abasajja ne tukola bizinensi yaffe ne bange etambula bulungi naye twatuka ekiseera omukazi n'atwawula olw'embeera ne ka distance ako akaaliwo okuba nti mukyala wange nali mwagala nnyo nga ne bwengezaako okumugamba mukwano gwange wengezako okumugamba n'abeera nga neesamba nenkitwala ize nensigala nga tukwatagana gwe naani n'omukyala naye twatuka ekiseera tubeera nga tulemaganye twalemaganwa ki ekyabaviirako okulemagana ekyatuviirako okulemaganwa kwekakasiza ddala obulungi nti wagenda okuwasa wakakasa nti mukwano gwe agenda kuwasa mukazi agenda kuwasa mukyala really ani yabigamba ku akakapapula kawasanga musenge ng'oyo omukazi ayinaako embaga kaaliko mannya ga mukazi wo oba kaaliko mannya kaaliko mannya ga mukyala wange ne mukwano gwange mwekyo ekiro n'osanga akapapula kaliko amanya ga mukazi wo ne mukwano gwo notabaako kyokola omanye ebiseera ebisinga obusungu bw'osalirawo mu busungu oyinza okutta omuntu kituufu era kyova olaba nti abasajja batta abakazi oba abakazi batta abasajja yensonga y'okusalirawo mu buki naye buli lw'osirika era kyova olaba nti bwe nafuna akapapula ako namala emyezi 2 nga siri waka navaawo nengenda ku kyennabwereyo nempangisayo lumu nengira nga nkuulinga naye lwe nakomawo kuba nali nyina kopi y'ekisumuluzo ngenda okusumulawo ennyumba nga mu ntebe mulimu essaati ya mukwano gwange yennyini. Bakyala wano we mutuuse kati bwe nsangamu essaati ya mukwano gwange nagamba nti abika si yeyo naye olw'okubeera nti essimu yange twali twekubya ebifaananyi ne mukwano gwange watunuulira essimu essaati yeyennyini mamba kati nagezaako okumukubira essimu mukwano gwange ajjeko kwewaka naye olw'okubeera nti yali anneewala mu biseera ebyo bali mu pulogulaamu y'omukolo ate emyezi gino 2 gye namala nga siriiwo kitegeezebwa nti mu nnyumba era mwe baakolanga ki mwe baabeeranga omuwala oyo nga yali mujoozi owulidde ate ng'era ekintu ekyo nagezaako okukemabegakoko okukifunakoko waliwo sisita wange eri yakiŋŋambakoko nanga niye mukwano gwo ng'ewuwavayo ssaawa 5:6
nengamba alabika oba abazze kundaba naye kyekye nafuna era emikwano ebiseera ebisinga giba mirungi negimanya ekiseera nkikola ki negyonoona naddala nga mu maka embeera bwetyo. Kati okomyewo omwejo emyezi 2 tombuusa mboozi kuba njagala okugimanya paka gye yaggwera. Okomyewo omwejo emyezi 2 ojja oggulawo omukazi tamanyi yakusangawo omukyala omukyala yamala n'akomawo oluvannyuma kubanga ndoza byategeera nti nkomyewo yadda amazima gani taleka yali yasoma kibayita okwegaana kubeera namubuuza esaati n'angamba tamanyi bwe yazzeewo. Oyo omukazi aba takwagala bannange. Kituufu nagenda okulaba nga ndowooza omukazi neesibako muki mwesibe mwesibe. Tewamugamba ave mu nju yagenda. Nagezaako okukikola naye olw'okubeera nti yalaba nti nalinga ndemusirise nga amanyi sina kyenyinza namukola ki kumukola naye we yalabira obusungu bwange bwe yansangamu mubuuze esaati yaani kolo wakakasiza ddala nasooka nembuuzaako akapapula kano nangamba tamanyi bwe kazze. Ennyumba gye tusulamu yakikomera si buli muntu nti ayingiramu nakyankalana natwalo era kwolwo yalabako ku busungu bwange nemukuba oluyi bwe namukuba oluyi nagwa mu ntebe te nenvaamu kuba nagamba nyinza okuba mbuoza eki musse natambula nenvaamu nengenda naye nafubako okulaba nga nnonya mukwano gwange ndi ku mulimu twogeremu ng'abasajja waba omukazi amwagala omumulekere musigaze oluganda naye mukwano gwange yagaana okumiitinga olunaku n'olwo yagaana okumiitinga eno ku mirimu ku ofiisi olw'okubeera nti yalinga amanyola buli lw'omulwana omuntu afunira naye mikwano gye goba ne mukwano go naye aba ne mukwano gwe kati kitegeezebwa nti ebyalinga ku mulimu gwonna yali abimanyi era nga bamugamba nti obudde obw'okujja obw'okuvaawo kati gino emyezi gye namala nga siri ku kampani naye yagikozesangamuko era nasanga ne bizinesi ekyankalanyemuko nga byemusinti nasanga bizinesi ekyankalanyemuko ng'era n'ebintu byonna byonna abitunze ebisinga obungi olw'okuba nti alina pulesha y'embaga eri ddala baali bagenda kukola omukolo. Yes. Kati oyongera otya okukakasa nti n'oyo omukazi nani ne mukwano gwe bagenda kukola omukolo? Omukolo we nakakasiza ddala obutuufu gwe kubeera nga mikwano gyange nkubiranga amasimu nti gundi agenda kuwasa omukazi naye ate omukazi gwatulaga tulaba nti mukyala wo wewaka oba girlfriend wo ate gwagenda okuwasa. First time okuwulira ekintu ekyo matu what really happened? Natya. Waite omuntu ayinza okutta. Natya abakazi battisa liringa ttaka. Natya olw'ensonga nti waka nasulanga ne bombu. Wasulanga ne bombu ngesaawa yonna eyalika. Nga sasa nsobola okukola ki? Naye yekyoncu namwali mumulya. Twali tumulya. Ng'omukazi ateekawo bya mirembe. Era nga talina mutawaana. Era kino nkigamba abasajja bannange nti omukazi bw'agamba nti nkwagala yinza okuba nga sikyakakasa. Nga alina gwakola ki? Gwayagala. Edda muzeeyi wange yaŋŋamba yawasako okuba omukazi n'amala n'emyaka 2. Naye nkumala naye emyaka 2 naye yagamba yawulirako kemboozi lumu nga omukazi anyumiza mukazi munne nti wano wendi naye mpumuliddewo omulizi. Naye nga maze n'emyaka ameka? 2. Era ono si musajja wange gwenjagala. Kati bw'afiirawo omwejo emyaka 2. Katonda wabamugeredde naye nga oluwummula abaana alukola ati. Yamala ebbanga ng'agamba nti awummulidde obuki buwummulizi. Kitegeeza nti nange kyantuukako ti omukyalo ono gwe nali nnina ewaka gwe nali nfuna nti mukyala wange yali awummulidde obuki buwummulizi. Era abasajja kiyinza obbagamba nti abakazi omuyina ewaka bayinza okuba awummulidde obuki buwummulizi. Abasinga obungi kubanga bw'oŋŋamba omukazi ebbanga linamala naye n'ebintu bye mbadde mukolera na buli kimu okulaba nti tubeere ffenna aye n'alaba mukwano gwange gwalaba nti gwayinza okufumbirwa anti wajjimu olwokuba nti asinga akanyama kyeyalaba nti nze ndi kasajja Katonda kyekyomugaso ndowooza kyeyalaba nti kyekyomugaso
teyalabira wala naye nga bwentyo bwenasanga ekintu ekyo omukwano gwange yampisa bubi era kati buno obudde kiyinza okuntwalira ebbanga okumusonyiwa n'okuwasa n'okuwasa nyinza okusooka ntyamu era buli gwendaba omukazi ndabanga bomu egenda okubwatuka kuba nkimanyi nti nabe namuleeta ewaka era ejja kunkola nga uli kyakolaki kiyakola. Abalungi abatulaba tulina Paul olunaku olwaleero agezaako okutunyumiza ku mboozi last week but one nayina Gina legit makeup era nga nyumiza emboozi almost yagala okwefaananyiza neeyo naye bannange nze mbadde simanyi nti n'ebintu ebyo banaye gye biri nga nkoma kubiraba mu firimu sijja kulimba mbadde nga mbiraba mu Nigeria. Omuvubuka oyo omukwano gwange omukolo gwo gwamala ne gubeerayo naye mukwano gwange wani yakugamba oddi omukolo lwe gunaabeerayo era gulibeerawo oba biki ani yakuwa details era katugeze nti ba informers ababeeranga mu meeting era bajjanga ne bayikola ki ne bakugamba omanyi omuganda alina ogera bagamba nti ekumi terikyawo atya terikyawo omu naye mukwano gwange ono twatuka ekiseera nga aninnya akagere ate nga akulinyira kyakagere anti era munange omuntu omusiguze w'omukazi era aba yeekengera ngaloza omutta gwosobola okuba nga owawaka tomumanyi naye ate ye nga asigala akola ki aba amanyi owawaka aba akumanyi sigala nga bwenva wano nti gundi abaddeko wano embaga amala nebeerawo era ne beewasa bamala ne beewasa naye olw'okubeera nti omuvubuka ono yali muvubuka wa fujjo ate ogenda ku makilaabu ate akozesa anywa ebiragalalagala shisha mayirungi bikijaga yakubanga omukazi oyo yamukubanga oyo yenna omuwala omulungi ate akugonderanga yafuna amusabula yamalanga n'amukuba n'amuyisa bubi omuwala nga akukubira essimu ate yakubanga olusa essimu naye olw'okubeera nti kansuubire teyeegayirira kukomawo yagezaako okwetonda n'atumako ne ababaka katugeze nga sisita we najja okunga nemugamba nkubuulire nti muganda w'oyo twayawukana awo nga bamala n'okwewasa ali waka naye ate yankubirako kukuluma essimu neŋŋano gikwata naye bwe ŋŋano gikwata n'antumira omulundi ogwasooka okulaba essimu y'omuwala oyo era mutima gwantyemuka olwo nga bamaze mu bufumbo bbanga ki baali bamaze endoza emyezi nga 5 baali bamaze mu mukolo naye kye neerabiddemu nti embaga bwe yabeerawo baŋŋamba nti agenda kwanjula nkeera nafunamu ekiddukano nafunamu ekiddukano olw'ensonga nti wenyaga nenyaga kubanga omuntu gwobadde otaddemu ebirowoozo byo byonna enkukwe nolaba nti ate gwe bagenda okwanjula nafuna obuzibu era nakogga era nokuba nalwala nokukitanda nagenda ku kitanda naye nafuna kansolingi ku basawo ne ku mikwano gyange ne bakugumya ne weesiba ekimyu naye omuwala yatuuka ekiseera n'abeera ng'ali mu mbeera embi ey'ekitalo ate nga baali balina ne ku ssente baalwanaganiranga olusi mu mabaala kati ate n'okuba nti yali ono kyenkana zirali mukama we kasente kakendeera sente zake sikende aba zaggwerawo ddala kuba n'ennyumba gye yali ategezezaako okuba nti azimba yakomaawo bwekomaawo jjukira bapangisa maada yatomera sente ne zikyankalana ku mulimu takyakola ne bagezaako okujja okuneetondera kubanga ne famire ye waba omulenzi bajjako ku mulimu okubeera nti addemu atandika okuba ng'akola ki ng'akola era kyeneerabidde nti twali tulina shares mu kampani twatugezesa nti gikola ki gyawuzaamu ate ebintu ebisinga ebingi yali amaze okubitundatunda twagenda okubalirira ng'era sente ezisigadde ntono ate jjuki yali azisikoddemu kugenda mu mbaga neebeerawo olw'okulwanagananga ku nennyo kuba amazima gali nti nafunamuko omutima ogw'ekizadde kubanga sigamba nti omukyalo oyo nali nazaalako ku baana wali olinayo ku baana bange bameka baali 2
nengamba kino kiyinza okuba nga kiri kuwo nekiyinza okera kumanya kiri ku muwala wange kuba bankubira essimu ne baŋŋamba nti omuwala oyo ali mu ddwaliro kuba yamukuba n'amuyisa bubi nengendayo ku ddwaliro nandaba bwati omuwala nayagala okwebikka ssuuka nenga tekyasobola takyalina kyayinza kukola ki kyayinza kuzza ani yakuyita ogende mu ddwaliro sisita w'omuwala yampita nengendayo nemulaba naye binamulaba omuwala asooka okuba nga atya nampita nangamba Pawulo munange embeera ino gyendimu nesaamanya tekale nagezako okuba nga neetondera naye olwokuba nange nannyamu obusungu neŋŋamba oba nyinza okukola omuntu ekibi nentambula nenkola ki nentambula nemuviira ne basigala nga bali bonna naye ekyankuba ekikwe lunaku lwe bankubira essimu nti omuwala afudde bankubira essimu kuba nakoma okumulabako ng'alina olubuto nga lukulu naye bagenda okuddamu okunkubira essimu nti omuwala akoze eki afudde omuwala afudde bagamba omuwala yafa ki omuwala omulenzi yamukuba n'amukosa yamukuba mu ndira muno yamukuba tteke mu ndira n'ayisibwa bubi omuwala n'afa bannange nga kibi ekyataasa omwana yalama n'omulenzi omuwala yafa kati omulenzi wagenda okuziika tunyumize okuziika mugasisimbagana ne mukwano gwo was it the first time we mwasooka okusinkana ne mukwano gwo mulundi ogwaddamu okusinkana ne mukwano gwo okuziika omukazi twagenda kuba sisita we yali mukwano gwange sisita w'omuwala yali mukwano gwange kuba yankubira essimu kati ono mukwano gwo okuva lwe yali yawasa omukazi oyo mwali temuddangamu musisinkana mwasinkana mu kuziika mukazi sooka onfunite emboozi awo akwate kuba neŋŋenda okuziika kuba omuwala ali mukwano gwange ate nga ne famire ye bali bamanyi twakwata ekkubo ntugenda okuziika n'emikwano gyange kuba nagenda ne ttiimu yange inali nkola naye mu kirombe bakwano bange tugenda nabo naye tekyasinga okunkwasa ennaku nti ate mukwano gwange ate yagala ate okunkubirako muki kulumbe kati era ekyataasa nti nali nnyina mikwano gyange wajja n'eggaaliyo najja n'eggaali yange protection ne bamukwata netufundikira lwaki yali ayagala ate kukuba alayika zaali ensonyi yazifula obusungu omanyi omuntu bw'aba ajja okuwa ebikonde abaako n'ebigambo byayogera yali agamba ki yayogera n'agamba olw'okubeera twali ba mukwano aleka gwe waloze ne mukyala wange n'afa kati nembuuza kati nze ndoga ntya ate yali mukyala wange olw'okubeera nti wamukola ki wamutwala ate gwe wandibadde nemugamba ekitegeezebwa nti bye baŋŋambanga nti gundi yakava nkitegeeza naye wali wagala kukola ki wali wagala kunzita nfe tufundikira ne batutaasa ne bamugjawo ne bamutwala tuvuga emmotoka ffe tukomawo era ffena okuzika tetwaziika kasita akajagalalo kaabaawo n'okuzika tetwaziika ntuvuga ntukomawo emboozi zonna ezinyuma ez'ebyewuunyo ozisanga ku HK Media ate omwaka guno bannange munjagadde nnyo munkubira ne mumpa emboozi kati eno emboozi bannange mpulira nga emmazeemu amaanyi oh my god Pawulo ng'oli musajja w'amaanyi kati lwaki tewatwalamu muganda w'omuwala oyo n'omwefunza nali nsobola okumutwala naye olwokuba nali kyalinamu ekiko kya muganda we nga sisobola kikola nali nyamu ekiko kya muganda wange oli kya muganda we n'okita ensukwa n'ekita bannange kikambwe olwo muvaayo okuziika mukomawo e Kampala mwaziika wa twaziika saadi ze Butambala omwaji yali azaalibwa ab'e Butambala nga batera okuba n'empisa oyo omuwala yali abadde ki nga mukwano gwo yaddamuko nakkubira mukwano gwe ate yaddamu kunkubira ssimu wabula okujjako yantumirako okukolumu apapaka nga ayagala tuddemu tukolagane ate nga yali ayagala kukuba yali ayagala tuddemu tukolagane n'agamba olw'obusungu obwaliwo tusaba tuddiŋŋane biki ne mugamba sinza ne bano bye yatuma ne mbagamba asinza kuddamu kukolagana na musajja oyo kuba yali anjagaliza ntaana yali akwagaliza kuba omuntu ayagala okutta kitegeeza aba ayagala akwagaliza ki kwagaliza ntaana bannange I'm so sorry
Emboozi yatandise ng'ey'okusaaga naye mpulira ng'enkutumba biri. Kati okuva ku olwo paka kati? Okuva ku olwo paka nakati. Era wendi. Mirimu gyange gitambula. Naye era sikyalina nnyo maanyi gagenda kulanga ki. Nabeeranga nagwe. Sisyagalina. Ate mu byonna bye mpulidde olayika tewali musajja mwenzi. Siwuliddeemu byakwenda. Saali musajja mwenzi. Saali musajja mwenzi. Kale olaba omuwala we yafiirwa omusajja omulungi ate n'amala n'afiira mu by'okusaaga. Katonda alina ensasula nno gy'asasula abantu. Kubanga omuwala omusajja yali ampisizaamu oba gye yampisangamu kitegeeza nti Katonda naye bwe yakola ki bwe yamusasulira awo. Omuvubuka yankubye essimu ng'ayagala muwole ssente. Oyo gaye ate zaaki? Ayagala muwole ssente kuba bali bagenda kumusiba. Nga bamusibira ki? Yali akoze ki? Anti ekimusibya nti yali bateebereza okuba nti yali asse muki mukazi we, yatta mukazi we olwokuba nti yali nga alwanagananga naye juga bamutaasanga nako polisi bamusibasibanga ebyo kakano mwala yakola ki ne ngamba sobola kuwa ssente ate olwedde nali mubanja ne ssente zange kuba nagenda okudda mu kampani nga kampani eno nakikoze eki agyonoonye ne mbagamba sisobola kumuwola ssente. Ani akugamba omuwole ssente? Yennyini yeyakubira? Yagezaako kuntumiranga ababaka neŋŋaana okwata essimu neŋŋaana oba miitinga naye ate bwe yagezangako okulaba nga nkubira essimu. Bino byaliwo oluvannyuma ng'amaze okukukuba kukundi eri ku mbaga kukufiirwa ate namala n'akubira essimu nga gwe alina omutaasa. Naye bannange ebintu byensinga si byangu. Kwojjukira baali bagenda kumusiba olw'okubeera nti bateebereza okuba nti yatta muwala waabwe. Kati bamala ne bamusiba bamala ne bamukwata. Kati mukwano gyange giŋŋamba agenda olabe mukwano gwo mwabeera naye okumala ebbanga ne bagasobola gendayo. Bambi. Kati bamuto bakyali mukomera. What? Paul emboozi yo mpanvu naye ngenda kukusibula olunaku lwaleero webale kusharingako nange ka message nakafuna naye amazima nali ndi busy kwa olwo twasinkana nga oli mu nkofiira nali njagala nkola emboozi eyo naye nga obudde nenkusuubiza nti nja kujja olwaleero ate era nolwaleero nzizira eti nzize naawe webale kukkiriza kumpa ku mboozi eyo. Wamala kulaba oli omukazi wa saaluuni? Namala kulaba saaluuni. What? Kati oli mu mbeera ki tukufunire ekijujulu wano ku HK Media okuva mu America eyo? Nandibadde nkifuna nenkyalinamu ekiko kiri. Abaana abawala kwe bali ku line nga bwe nkugambye nti bw'obeera n'omuntu owaka nga obanga alina bomu kati era nayo nkyagiyita bomu kati nkyamala kukola ki Katonda gw'anaaba nfunidde munnagu nzogenda naye bwe naga nti bwanfunire kuba olaba oli namwefunira nankola kino ate gwe bananfunira. So mbeera bwetyo bannange. Kati tolidda mu kuwasa wakoma kwabo baana babiri? Nja kuwasa. Ojja kuwasa ng'obudde butuuse? Gwali bampadde. Oli musajja mulungi kyekisooka okola olinamu ku ssente zo ojja kufuna omukyala. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi nga bulijjo Abasozo Property Consultants bakugamba nti batunda ettaka emitwalo 15 gy'okozesa okusiba ku ttaka lyo. Tuyina installment buying, tuyina kye bayita paying installments. Jangu sima poloti ogambe nti nze nsasuddeko bweziti endala nja kujja nzimalayo mpola. Ogwo gwe mukisa Abasozo Property Consultants gwe tukuwadde gwokka gw'otagenda kusanga wantu walala baguyita omukisa ogutaliiko buyinike. Dduka misinde obeere ng'ograbbinga chance eyo obeere n'ettaka kya bugagga nnyo. Omwana ow'obuwala tokkiriza kufumbirwa eyo nga toyinaayo kataka. Sozo Property Consultants ekuwadde omukisa. Ssente z'akameeza toolako mpolampola ojje ng'osasulako omaleyo akatakako kabeerekako mannya go. Oli waddembe okulimiramu, oli waddembe okugamba nti Abasozo munzimbire kuba naffe tuzimba n'amayumba. Tujja kuzimbira mpolampola ku kibanja mpolampola. Jangu osevinga empola obeere ng'ozimba obeere n'amaka as soon as possible. Oyinza noga kanzimbewo emizigo gy'abapangisa kannime kampangiseewo omuntu alimirewo nfunenga ssente z'omwezi okitegeera. Eyo ye Sozo Property Consultants ebyo byekola. Kurimu mwerere
kuba essimu gamba nti Sozo Property Consultants lo njagalako ku services zammwe bw'oba tobafunye genda ku Kirekaawo Kamuli Road ojja kuba bafuna bulambalamba. Aba London UG batunda electricals basangibwawo Kamukamu Plaza bayina buli kyomanyi ekikozesebwa amasannyalaze ebyuma ebyoza engoye kimuni ez'omubiyungu mwabayingira ennyumba nga weetaaga ebintu ebirungi eby'omulembe ogenda kukozesa aba London Quality UG be bagenda okubeera nga bakuteeramu ebintu rice cooker pako pasi buli kyomanyi wuufu ez'omulembe zijja byero ziri zikabejje ezikuba emibimba zonna ogenda zisanga ku London Quality UG baziina TV ate ng'ebintu byabwe bijjirako waranti ya myaka mingi nnyo nga gyenkomeza kuba essimu gamba nti London Quality UG hello njagala bintu bajja bikudelivaringira bulambalamba. Yenze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.